Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abampuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku lumu nali mbuulira enjiri ne nkonkona ku kikomera ky'omugagga omu ku kyalo ewaffe eyo. Bwe yafuluma mu kikomera n'atunuulira engatto zange ne bwe nali nyambadde ne mweyanja nti ndi mubuulizi wa njiri nzize kukubuulira njiri. Yantunira n'aŋŋamba nti gwe weetaaga Yesu naye ate ekyewuunyisa omuleetedde nze. Kyampa ekirowoozo munda mu nze n'okulowooza okungi abantu bategeera batya Yesu. Ensi erowooza nti Yesu w'abantu abafaanana bwe bati, abambadde eziyulise, abanaku, abeetaaga, abalomba, abasula ebweru, abatalina wakusula, abatalina motoka, abatalina mirimu, abasabiriza. Bantu bangi balowooza nti abantu abalina okulokoka be bantu abafaanana bwe bati, abambadde eziyulise, bakateeyamba n'abantu abalala. Naye ndi wano okukutegeeza muganda wange mwannyinaze, Yesu w'abantu bonna. Era ndi wano okukyusa endowooza yo ggwe eyalokoka naawe atanaba kulokoka. Ffenna abakkiriza Yesu ne tulokoka, tetwalokoka kwambala ngoye zinyirira, tetwalokoka kuzimba mayumba, tetwalokoka kuwasa bakazi, tetwalokoka kufumbirwa. Era bw'obanga walokoka ng'ekikuleetedde okulokoka oyagala kuwasa, njagala okyusa omusingi gwo leero. Kubanga waliwo abalina abakazi nga balina n'abasukka mu omu, nga balina ne 12. Oli n'asiba effaamu y'abakazi 20 naye nga talokokanga. Ekitegeeza nti osobola okuwasa, osobola okuzimba ennyumba, osobola okufumbirwa, osobola okugenda ebweru, osobola okugaggawala, osobola okugula emmotoka nga toli mulokole. Ensonga eyatuleetera okulokoka, twalokoka kubanga twagala kufuna bulamu butaggwaawo. Twalokoka tufune kye tutayinza kufuna mu nsi. Twalokoka tufune kye tutayinza kufuna mu ssente. Ekyatuleetera okulokoka, tufune ensi kyetayinza kutuwa. Njagala kubuuza kibuuzo. Ndi mulokole. Bwe nsangibwa nga ndi bwe nti mu ggulu sigenda. Bwe nsangibwa nga sirina kintu kyonna naye nga ndi mulokole, mu ggulu sigenda. Ye abaffe abalina ebingi be basaanidde eggulu. Ansi eri nti nedda. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Yesu yasanga abantu bagagga nga weebali nga bagagga, babinojjo. Abafalisaayo n'abasaddukaayo baali bagagga, baalina ssente. Olunaku lumu Yesu mu kitabo kya Luka, Yesu yasanga omusajja. Omusajja oyo yali muwooza mu katale, erinnya lye bamuyita Zaakayo. N'amugamba nti Zaakayo, kamangu kubanga leero kiŋŋwanira okutuulako mu nnyumba yo. Zaakayo yakka kubanga yali alinnye omusikamooli ng'ayagala alabe Yesu. Bayibuli egamba mu Luka essula 19 w'ensoma, ne batambula bonna ne bayingira mu nnyumba. Omusajja ono bwe yawulira Yesu ebigambo yali ayogera eri omutima gwe n'okumusinkana, n'akizuula nti bino byonna by'ayina by'abadde akuŋŋaanyiza, by'abadde abbye ku bantu, byonna butaliimu. Omusajja ono n'agamba, neewaayo ŋŋenda kuliwa emirundi 4 eri abantu bonna be mbadde nanyagako ebintu byabwe. Omusajja ono akwata eby'obugagga byonna bye tuyaayaanira ne bye tulowooza nti ababiina be b'amaanyi, n'abizaayo. Ndi wano okukutegeeza, waliwo ekyomuwendo ekisinga emmotoka eyo gy'olina, waliwo ekyomuwendo ekisinga essente ezo z'olina, waliwo ekyomuwendo ekisinga ennyumba eyo gy'olina, waliwo ekyomuwendo ekisinga omukyalo oyo omulungi gw'olina, waliwo ekyomuwendo ekisinga abaana b'abalungi b'olina. Bakiyita obulamu obutaggwaawo. Buno obulamu bwe tulina bwa kaseera, n'ensi eno kwe tuli bagenyi, enkya ffenna tugenda kugivaamu. Njagala kukutegeezera nga nkubikira nti emyaka 10 egiddako okuva kaakati, ffenna tewali agenda kubeerawo. Abambadde enziina nga zino n'abambadde amasuuti, ffenna tetugenda kubeerawo. Naye ekibuuzo ky'oteekwa okwebuuza mundaayo, bw'otoobeerewo ogenda kubeera ludda wa? Kubanga omubiri guno gwo bagenda kuguzzaayo mu ttaka mwe gwava, naye ate omwoyo gwe gulina gye guteekwa okubeera. Gye guteekwa okubeera waliwo ebifo bya mirundi 2. Waliwo ekifo eky'okwesiima, eky'obulamu obutaggwaawo, nga tugenda kubeera mu lusuku lwa Ibulayimu nga bwe tulinda olunaku olw'omusango. Ate ne wabaawo n'ekifo ekirala ekijjudde okulumwa, obujiji n'envunyu ya Bayibuli egamba nti tefa era teyeebaka ate tekkuta. Wandyagadde kubeera ku bifo ebyo ebibiri.
muganda wange mwannyinaze bw'obanga oyagala kufuna obulamu obutaggwaawo oyina kukkiriza Yesu Kristo kubanga Bayibuli esomesa mu Yokaana essula 14 olunya olw'omukaaga Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri Kitange okujjako ng'ayise mu nze. Kino kye kimu ku byansanyusa ku Yesu mu kitabo kya Yokaana essula 11 olunya olw'24 n'olw'25 Yesu agamba nti nze bulamu n'okuzuukira omuntu yenna akkiriza nze ne bw'alifa agenda kubeera mulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo nno kyewuunyisa bangi nnyo kubanga beewuunya kisoboka kityo omuntu okuba ng'afudde naye ate nga mulamu. Kino nkigeraageranya ku kyennyanja. Bw'ogenda ku kyennyanja okukigula ogamba abitunda nti mpa ekyennyanja ekiramu tompa ekifu naye nga ku byennyanja byonna ebyo tekuliiko kisa byonna nga byafudde tebissa naye ne mu byafudde mubeeramu ebiramu. Kati oyagala kubeera mufu ki ng'ovudde mulamu buno? Omufu eyafiiridde ddala oba omufu omulamu? Osobola okubeera omufu omulamu ng'okkiriza Yesu Kristo. Naye nziramu okutegeeza Yesu si w'abambadde enjulifu n'abambadde amasuuti Yesu abaagala. Mbeere bulungi.